Wamma mu bikula kalege tetoyogedde bisobo nga byangalo ebyalero biringanga byakusindika kigangaali ku kitote mu kiyaya. Ke kanyomero akawumuza abakeredde ku kyoto ky'abatabaazi okusindirako ennaku ng'eyawajjuba. Wamma n'abatokosa omugwabi ne basooka okugussa ku bbali batere bawulira ebiwandiikiddwa mu g'empapula. Waguma Kisula nze enkuba endaala enkyeno nti mutyanno yonna gye mukeesereza olunaku luno lwaleero yeebale ayisa amalombe mu ntalina mulandira ne gatalumira okubaganya okugira nga mukyadalya n'okutuusa olwaleero nga n'abasinga mubula kuyulika eri kyamula eggongolo omutala bukoto n'enkingizi wano akadde katandise okweyolekanga bwe kanaavaamu akawoomera boosi newankubadde ng'ekiddedde kye kisoose okwetwala mu budde obusoose nga nkejje ku butta. Obumpowooko bwe bwesaza tobuuza obanga nabwo buyinza okukwata omwaliiro akadde kaago nange kyenva neewala okwogera oluvulunguti luli baayogerera ku mbuga ebuzinde ti obuzinde babuzinze ntandikire wano okulojja ebiri mu gaaleero anti anaali omunya teyeeganya bubula. Nze gyendi eno ndaba akadde kafuuse mandwa mbi evumaganya agisamirira. Ky'oba okola bw'olima ndalo totemeramu serukandula atali wuwo genda weegulira agago. Nze siina gakeremeeta nga nkabaggwa ebuuza nti amannyo nga galiko emmere nti go gatema muli.